Obansibye bulungi simanyi mugamba muti bannayuganda oli bulungi. Ndi bulungi sina tabu siyinza kubanga ndi kumpi w'olina essibira bulungi. Atya gwansinga okuba obulungi kubanga nkusanze onyirire oli bulungi webale kwekuuma. Webale kusiima. Njagala obuuza ku mungi ali ku Spark TV olwo tusimbule. TV because eno TV y'abakyala mwenna n'abantu abeekumira ku Spark TV mbalamusizza. Ono ye wammwe one and only Bryan White. Bryan White ali mu ggwanga la Uganda era nga yakomyewo akolye byakolako byali akozeeko amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde kyeninza okukakasa ng'omulungi ali ku Spark TV. Njagala ntandike n'okubuuza obadde wabulirawa? Saabula nali nagenda kuwummula munnange omanyi olumu bw'oba okola kikwetaagisa okuwummulamu kati nawummulamu kubanga nali emyaka egyo nkoze nakola almost emyaka 3 full packed action nga nkola bwenyambako abantu. Obadde wawummuliramuko weeyo omuntu nga Bryan White gyanizo gamba nti kati nkoye njagala genda wummulamu? Mbadde Dubai awo mbadde mpummuliddeko nnyabo mbadde mpumulidde sibadde nti oba nkola kintu kyonna nti oba kiki mbadde mpumudde just kuwummula tosalako bigambo just mbadde mpumudde. Emabegako otwawulirako nti nno wali mulwadde ne tweraliikira munnaye nga ffe abafaayo gy'oli twandiyagala otegera kati oli bulungi wawona sebo? Nsaze ki wanje nsaza kimu siina buzibu bwonna ndi bulungi ndi mukkakkamu ndi fresh I'm good to go. Omulungi ali ku Spark TV yandiyagadde otegeera nti kati kokomyewo plani ki gye tuba tusuubira gy'ogenda okututuusaako? Nga bulijjo sijja kugamba nti nze nina plan nti oba kintu kiri awo nti oba just nze ndi nze nti nja kutambula nga Bryan gwe mubadde mumanyi sirinaamu kye ngenda kukyusaamu nga ki naye ebiba bizze nga temubisuubira nga birina kubeera temunenya kubanga nammwe bannayuganda ekitufu mukimanyi. Kyennyini kyekyakolebwa ekirinza okukyusa Bryan White ku ngeri gye wakolangamu ebintu byo ku mundi guno okyuseemu? Bannayuganda omuntu okugaba guba mutima oba okuwa omuntu ekintu kyonna guba mutima tewabeerawo nti aba akukase naawe kennyini osobola okukwata ku kitono ky'oba oyina nowa omuntu yenna. So ye initiative eyo gye nali natandika naye mu kuleeta initiative eyo kusomozebwa kwali kungi ate nga bennyini abambenefitingamu ate bebasinga okuba ab'obuzibu okitegeera okuleetera embeera okuzingama naye eyo yonna tuveeyo kiki kyegamba nti tumanyi byonna ebinaaba bikyuse tewabeerawo omuntu eyeebuuza nti ate lwaki Bryan White ali bwati kubanga nange kennyini nga nze nina okwefaako ng'omuntu okitegeera nina okwefaako ng'omuntu kubanga obulamu kyekisinga kati buli tukuyita kuyiwawo omubiri buli lwoyirawo omuntu omubiri ate n'akulaga nti golinganga eyeraga obwerazi osikamu paka omuntu oyo lwakiraba nti omuntu oyo yali wa mugaso. Tekyetaagisa nnyo manyi mu nsi kulaga abantu nti nze w'omugaso. It is people to prove nti naye omusajja oyo ddala balina okumanya nti kati so nze omugaso gwange nagukola naye nange bye nalaba bitaali bituufu saagala kubyogerako era ebyo nabijja ku mutima. Ndi Bryan White ali fresh ali good to go.